agambye kutuusibwa ku bannaffe aba Peace Life Computers basangwa Cornerstone Plaza abalina computer laptops zonna ne kalonda inakwata ku bya computer. Bannaffe aba Tripai Overseas Agents bano bo batwala bannayuganda bagala okukola ebweru. Kakatandika mbufunze waliwo akutte mundu wali ku State Square yekyanze nze obulamu mbukoye. If you want him down, this is no huge problem. Tugenda maaso nti owayi tokuba twazitaasa bulamu. Kakati mutaka yeewambye. Yakedde kwekyangira ku bakama ab'olwaleero institution mwakolera erabika ebintu ebitambula bulungi. Kati asazeewo yeewambire ku State Square wali ayagala kwekumamu omuliro. What's happening, boys? Kanda tukyekiriwo. Well, what are you doing here? Sokolabe. Third bureaucrat this month. Lord. Ayagala kwemaliriza akedde bukezi. Kyokka ate sasa alitya. He's fucking up traffic. Kondatu. Alayinza kulekanya kyankalanya ntambula yaki yabidduka. Kyekisinza okweraliikiza bannamateeka tebanditidde ku kulayikanya alumya omuntu omulala yenna. Wabula n'obulamu bw'ekikulu nnyo eri gavumenti mu nsinga eno etegeera omugaso gw'omuntu. Gavumenti eba ekolera muntu. Kane basindika negotiator ye mwana mulenzi Kayanja. Ndagenda omusimula. Owaye tapu ki? Ndeka mwana obulamu buzibu. Myaka emeka nsoma Makerere nsomi eyo mu bagumpadde. Omanye omulimu okuba nti ogufuna mu myaka 3 teguzadde ekitundu ky'osasudde Makerere. They evicted me too. I mean, they brought up my whole... Naffe natubadde mu bitundu bingi we tuweerereza naye ng'emirimu si mirungi olaba. I agree. Si kya bwenkanya ko emijjo njikiriza. What can you please tell me what the hell that is? Naye tusobola okikola. Don't work. Nze ntamiddwa ngudde eddalu. Talk to me because I've been writing and I've been phoning them. Ebintu bino bisuula eddalu wabula kyokuba nange nali gwako. Era kabula katani netulise. Genda erize kwata. Kakano abatuuze abaali balengera bamwa bwibugalo atasize obulamu bwe si kyekyo. Kakano ne muno wedda gyakangisa nayo sefuta owedda kweri kitegeeza tabadde mu ngeri yakwagala kwejjawo abadde akanga bukanzi nti institutions ezimu eza gavumenti abakozi bayo tebasasula. Kakati abakozi babadde yeekalakaasa wabeewo okukyusa mu ekyo. Bannaffe abawana brothers bakutuusizzaako era nga wamu ne bannaffe aba Regents Enterprises Limited tutandika butandisi tugenda maaso ate nate nga batugamba Arnold Coppelson Production efirimu ya Dwight Little tukyatandika butandisi era mwana mulenzi ono wezerese. Kakati waliwo mutanzige agenda maaso mu kikolwa ekyokuziwenja enzige ekyali ntandikwa nno firimu etandika butandisi ono yagimpadde yaŋŋambye action neera ne kino kikolwa ekyali ntandikwa tugenda maaso. Kale bagenda maaso bannaffe omukwano gwe basinda balaba tewali n'omu abalaba kumba ebifaananyi ebyabakulembeze abaasooka ekikolwa tuzibirize tumale tutunule. Kakati firimu bagiyita Murder at 1600 ekyatandika butandisi wano batugamba Diane Lane naye tugenda mulabako Alan Alda ku sikulini kwali nnyo. Tandika butandisi tugenda maaso Daniel Benzali ekyali ntandikwa wabula tutandise tulaba bali mukwano oba mu kikolwa ekyo kyokka nga ebasindira waliwo ebifaananyi byabakulembeze oba ababasooka okubeera ku bapulezidenti ba Amerika ababeryeberye abatakyali mu buyinza kati. Kakati tulaba abagezaako okulongoosa Tate Donovan ne Diane Becker bonna tugenda balaba mwene etandika. Waliwo agezaako okulongoosa eri eno waliwo agezaako okulongoosa ate mu binaabiro saako n'ebyolooni. Amanda McKay Johnson ne Kathy Thunrich be casting designer baayo. Denise Kronberg ye casting designer. Waliwo ali eno agenda maaso n'okola ekyokulongoosa. Bw'ayisaamu olwe agenda oluyisaamu olugi terweggula so bulijjo oluyisaamu olweyo olugi kati olwasikayo olweyo oba ekisiimuula kwadda na musaayi
waliwo agenze mu January wano agenda okulingizaayo maama nyapa waliyo mayiti mukazi watu yakubirawo enduulu ku mbeera ng'eno ebintu ebiti abamu bibatiisa kaakano wano tuli maka g'omukulembeze oba ge bayita amaka ag'obwa pulezidenti enduulu bwe yavuga bannaffe baavaayo aba security service kubanga bwe bakola ku kyokuma omukulembeze enduulu okuvugira mu state house waliwo kyekitegeeza ekirala ekyatandika Steven Bernstein director of photography batuuka erudda bulamu bakebeddewo Anne Coppelson Michael Nathanson Stephen Brown bebe executive producer baayo eno waliwo alyagezaako okulongoosa banna nze nkola wano sirina buzibu nkola wano ne kadi ey'omulimu agirina kandatu enduulu oluvuze omulambo ogugudde ekyo kikola kya buswavu nnyo era kyewuunyisa mu state house oba mu white house okugwamu omulambo ennyumba amaka g'obwa president Arnold Coppelson producer ne Adon Milcan bagula erudda Sector 3 secure. wonna sibalina kye balaba firimu yatendekebwa dwa Little nagamba enyiniyo netudda ku CNN America held hostage, day 182. nga bagamba okuva we bakuta abasirikale ba Amerika ennaku ziweze 182 Video footage era ng'olwali okusinziira ku video footage ezaaweerezeddwa streamed. mu media platforms ez'enjawulo kyazuuse ni Abamerika abasinga bagenda babatemula Pentagon sources say era North Korea etabukidde ddala in the Sea of Japan. abamu kwatuweereza amawulire gano batugamba ni Amerika neetegefu okuweereza ebima byayo ebisinga singa eneba tesobola kukwata kukuleka neekumyewo bakomando bayinza obba balanga collateral damage ekyo mu lutalo kibaawo babasindikira missiles oba North Korea ne bagimalawo bwebanga North Korea yakutte Abamerika era nga yeri mu batulugunya abaali basindikiddwa okukettayo For military intervention. basobola okugenda maaso ne bagisindikira ebizuko oba ebikompolo ebigimalawo bumazi n'Abamerika ne babafiirwa naye nga n'Omu-North Korea aweddewo 14. That it? I mean, everything's about numbers. kakano bagenda maaso bannaffe beewuunya yeroodi gwe twalengeddeko munnamateeka ebiseera ebisinga ebitongole by'ebyokwerinda biba byanjawulo mu mirimu gye bikola era buli kitongole wadde kiba kyakwerinda kiba n'obuweereza obwakyo kakano waliwo essimu eyajja Not here. ono agaataagala kwogera naye kono nsi yo Yeah. I got a coat. ngeni yenze 1600 what? katonda watu njagala olabe kaakano yayitawo waliwo ekizibu ekigudde bafunye mada at 1600 katonda atu poliisi yajja kaakano naavuza ze ku White House yeyanjula era n'asaba okuyingira ekimuleese ayitiddwa buyitibwa yagala olabe yaggulirwa wabula nga bannamole bangi nnyo abali erudda abeebuza ekyali kigenda mu maaso mu White House bamuggyako ekyokulwanyisa kyalina kyava ayitawo ne bamwolekeza egyo yali ayitiddwa waliwo ali mu sekita 14 ali agenda maaso n'okwetegereza kimu kyonna ekiriwo tukyali ku ntandikwa yaayo yajja yeetegereza buli kimu kakano omukyanga abaawo akoze emirimu gy'obwa detectives egisingako ddala keesi nyingi nnyo zakulwakinze tafunako kyaseyingira mu chambers eza White House kuba si wa security service oba ki kakano leero asalawo kwegamba yeewuunya nnyo omukisa gwafunye ne bamusongera eri ensonga yali emuyisizza bamuyisewo mpaka emanju mu binaabiro era nga bagamba wano ewaatemuddwa nakyala omu kwabadde abaweereza muki mu security service oba ekitongole kikuma omukulembeze And what is the world coming to? kuna tuki ekyabadde wano Time she found. About 11. Name? Carla Town.
My best guess is she's dead. Yagudde esaawa ez'ekiro oba omulambo guzuuliddwa esaawa ezo 9:11. Deal with the murder weapon is? Well, it's not as clean as baabuzwa waliwo madawiponi zonna oba ekiragani yatemuddwa butemulwa. I figure it must be something smaller, right? Excuse me, all film stays in-house. Kaakati bagamba ebifaananyi byonna ebikumbwa bisigala mu nnyumba eno ey'obwa pulezidenti. Siwali kifuluma. Tuba tuli awo bagamba woda zivudde wa mukulu wani. Anyone know what she was doing here so late? You're not clear. Waliwo n'omu yenna ayinza okumanya kiki kyadde akola n'ekiro kyonna. Anyway, we did. Kaakati n'omu ng'atateekeddwa kumanya ekyo. Queen lwaki nazze kukola mulimu kwe nti tuteekeddwa. Mistaken, Mr. Spikings, what I see over there is a homicide. Okusinziira nga tulaba buno obutemu oba homicide twetaaga ba homicide detectives oba ba homicide detectives okulwakinga kesi ng'eno. It's National Security Advisor. Ono ye National Security Advisor ow'omukulembeze. Ono yakulira ebyokwerinda mu nnyumba ey'obukulembeze. Kati ono aba waggwanga kitegeeza woda ziba za waggulu. Oli abadde agaloodi ali beyond his jurisdictions. Just because it's Oba asaze ensalo z'okunoonyereza kwe wano si alina okukolawo. Naye nga gyekiri it's a homicide. Baba beetaaga homicide detectives. However much balina abakugu ab'amagye mu bintu ebingi ebyenjawulo oba ebitongole bingi ebyenjawulo. Carry on, detective. Thank you, sir. Yayitawo Lodi bamugambye agende maaso n'omulimu ogwo ogw'okunoonyereza abuuza bameka babadde mu State House Woman, oba babadde basigaddemu. all information will be forthcoming on an Abamu ne babuuza ekigenda maaso njagala olabe. Lodi yayitawo. Spikings. Jjukira bagambye ndi mu kaseera kano obutemu bwakoleddwa omukulembeze tabaddeewo wabula omulambo guno gwagudde meters 4 okuva ku chambers z'omukulembeze waazuulira abadde ku Camp David. Abakulembeze bakola kye bayita retreat. Yabadde ali ku retreat oba presidential retreat. Embeera eno ne gyetuukawo si yabaddewo. Lord ono teyamwagadde ku musango guno era amulaba bubi ku bibuuzo by'abuuza bitono byamuddamu. Oh, I guess I'm supposed to... Kati amuganda bwe mba nina kyenfunye ssebo nina bbiwa basenyeni bintu onobirabira ku TV yamuga tofaayo. Tamanyi lwaki tamwagadde wabula Lodi munyiivu muzibu kano kamweyanjulira. I see. Kwenyi kiraba I'm boo-boo the fool. ekitegeeza okunoonyereza kukwana abatuuseeko byonna by'abaazudde alina kubiwulira mukyalo ono. Detective, I am an Ono alina okulekanya reporting ewa Lodi. which means, among other things, that I am fully qualified to answer. Ewa Lodi oli ye White House security specialist. Yakulira ebyokwerinda eby'omu White House wano. Town anymore. Yayitawo. Embeera munda ano si nyangu kyava gyamulaga ekkubo. I know that. Gwen kale kakano nakyala yagenda okuleka nga amwandolinga buli kyonna ekinoonyeza kyabakyuseeko oba kyabatuuseeko. As you can see, badde erudda the immediate... abamu ne bafunye amalola agakwatako omu ku bakozi adda ba security service eyatiddwa waliwo obutemu obukoleddwa mu White House munda. Naye mutemu kyayinza okutta omukozi wa White House kiteekeddwa okuba ni waliwo obutemu obugenda maaso mu White House munda naye ng'ani aba yakikoze. Kakano kye kyaleesezza Lodi homicide detective ono kye baakola nga bamuleeta butereevu 11:15. nakyala bagamba nwa abadde asula. Anyway, you guys want me? I'll be downstairs 101. Yajja abeeko byabalaga nono waali omugenzi wanu abadde asula engeri gy'abadde ba security service wano waliwo engeri ya tape record ennene naye temuli wadde akatambi akalikodingeddwa. Wait a minute. The body's found at 11 o'clock. Omulambo gwazuuliddwa ssaawa 5. How do you do that? Yeah, they don't even have cool siren. Ganda ebyo yabyewuunya. Look at her photo album. Omulambo gwazuuliddwa ssaawa 5 naye gwadde gukyali musu. Nakano olwo ebifaananyi ebyaggiddwa kuzimu ku zaalubamu nakyala zaabadde nazo ekitegeeza Of, waliwo eyasoose wano kyova olaba ono abuuzizza have right now. bwe babanga bayisa ate aba homicide detective okujja okunoonyereza ku nsonga eno lwaki bandibadde bajjawo ate ebintu biyinza obbayamba mu kunoonyereza. Ebifaananyi siwali tapes ziriiwo n'ebintu ebirala ne firiji nkalu baleseemu cupa emu n'emboga emu
omukazi abeera tasobola kubanga abeera mu ne firiji ennamba nga mulimu emboga emu n'eccupa emu. Kakati mu kitabo ekimu mu bumu ku butabu nakyala bwe yateranga okwegayalirizaako waliwo ngeri akapapula loodi kajjeemu kyavaako ezibika kubanga wano kirabika ebizibiti bikwekebwa. I want a complete list of everybody in house last night between 9 and 11. And don't tell me that is class. Ayagala genda maaso n'okwekaanya ku bumu ku butambi oba n'abantu ababadde mu State House essaawa 3 ez'ekiro wakati waazo ne 5 kuba bagamba omulambo gwazuuse essaawa 5. There's only 30 names here. Njagala olabe. All whereabouts accounted for. Spikins told me that there were 31. Yayitawo. His name here. Ovanga okuyita okujja okola okunoonyereza naye nga be weetaaga bakuwaako obusamambiro kwebyo by'onoonya. Well, apparently Agent Spikings was mistaken. The count is 30. In-house. Bagambye mwabaddewo abantu 31 bokka mu State House. President wabeerawo abantu babaawo bangi naye nga gyabadde ku retreat oba presidential retreat wabadde wasigaddemu 31 mu nyumba y'obwa president. So Agent Chance, where you from? Kati mugamba agent Overload bakuzaalawa. Iowa. So why the Secret Service? Bamuzaala mu ya Iowa. Queen lwaki wayingira Secret Service? One of those Queen olwagala mbere kindergarten teacher. Olympics. That's how I got in the Secret Service. Kati kagamba mukali mu Olympics. I was on the sharpshooting team. Era baakali recruiting okuva mu Olympics. One of his agents was a woman. Ne batandika kakozesa okuyingira training ey'amagye we kaavaawo kaasooka ne kabeera ka sharpshooter akalungi era gye emirimu gye kaasooka okukola. I brought home the gold. Kasaavinze mu magye okumala akabanga akamala oba akawera. Yayitawo. To my place. Yambuuza tuddaako eni ewange. Nkweni tugenda kola ekikono nti nino kyusa. Whole damn building. Feds are tearing it down. Nga tukwate kubo tujja. Ewa mutaka. Wano nno waabeera. Yeah. Apartment. Parking lot around here for. The hell if I know. I've been trying to figure that out. This whole building thinks that I can fix it because I'm a cop. Kaakano mu kaseera kano loodi baali bamugoba. Ekizimbe kino embeera gye kifaananamu si ya mulembe beetaaga okukirongoosa. Era baali baweereddwawo leeta ebajjawo oba amabaluwa agabagoba basobole okulongoosa ennyumba kyetaaga kuba nikigenda ku renovation ekizimbe kino. You know that's what you should be doing is taking care. Kaakano nakyala mugamba kirabika oba nandibadde empeereza ebbaluwa eno eri Secretary of State. Loodi baamuwadde ebbaluwa emufulumya mu budde ekizimbe balina okikola renovation. Aganye okufuluma kulwokuba niye musirikale. Kalonda watu abasirikale oluusi abamu bakozesa obuyinza bwe baba bayina ate oluusi oba okulemesa embeera okuba neetereera. Tugenda maaso. And this is Manassas, first battle of Bull Run. Agamba kino kyayita Benasos. Amatwala agaasooka aga Bull Run. That's where Stonewall Jackson got his nickname. That's Sudley Springs there. Ngagamba Stockholm Johnson awo yafuna erinnya lyeryo lyalina ery'obututumufu. Amazing, huh? Tolabanga byewuunyisa. Ng'eni oyinza otya okuba n'okola kino. Beside capital of the world. Omusajja ng'ono omusirikale detective baba baprofayira batwala obudde bungi okulwakinga cases ez'enjawulo. Kati okutwala obudde n'akola ekintu ng'ekyo ekiringa ekyobulambuzi kitegeeza obudde abana bungi. Wabaawo emirimu egimu nga gyetaaga abasajja ab'obwongo nga ffe. Kati nakyala yamwewuunya. Kino kye yakola wano kikola abantu balina biseera. How am I going to move all of this? Kakati bamugamba okusenguka kulwokuba ekifo kyetaaga okutereezebwa oba okulongoosebwa. Kati bino byonna ebintu byange mbyagala nnyo mazima ngenda bisengula ntya. Okubijjawo kitegeeza kubyonoona wabula mu bulamu wabaawo ebintu bye tulina okukola nga tumaze okuzimba ennyumba ezaffe ez'olubeerera gye batagenda kusengula. Kaka ne tuyitawo. Ab'amawulire baakitegedde Nodi gwe baatadde ku musango ogwo okunoonyereza okufa kwa nakyala. Buli omu ayagala kumanya we waatuuse. Mutemu azuuliddwa alina omuntu yenna gw'asuubira oba ki? Who isn't? Yes. Remember that claim check?
ne tujja Saying really. bamutaddeko kanakyala aka secret service. Right, let's see what we got. Kuba okunoonyereza kwe kwonna kulina okuba ni kulipootingibwa. Kati bino bimu ku bifaananyi byabaweereddwa. Where'd you get these? Bino wabijjeewa. Jjukira kalina okuba ni bino ekigenda maaso kakimanyaako. Card active. Naye balina ebifaananyi bye baafunye ebimu ku binjawulo ebadde mu bulamu bwa nnakyala. Got it by a nose. Our phone records, a credit card. Kati bagezaako okufuna phone records amasimu gabadde akuba n'agamukubirwa nga bwe bayingira ne mu account oba credit card zakozesa sente mmeka zayingiza oba zakozesa oba zafulumya credit card yagikozesa emirundi emeka bifo kinaki She wasn't coming back. biki byabadde agula. Kakakirabika nakyala abadde alina enteekateeka ey'okubaako olugendo lwayolekerako okusinziira ku masimu g'abadde akola abadde alina bookings zaakola eziri international. The evidence indicates a crime. Ne tudda mu ggwanika There's clear evidence. masekati ga postmortem. Traces of lubricant in the vaginal tract and under the fingernails. Kaakano bagamba And powerful. bagenze okwetegereza nakyala alabika yakubiddwa olukubwa olw'amaanyi okuva ku mukono ogwa kkono. No DNA. Era si basanze DNA yonna wabula enzige yatulugonyeziddwa. Enzige bagikozesezza nesi wabaddewo force entry ng'omubbi wamenya ng'ayingira mu nju. Kati enzige eno tibyadde byampaka yakozeseddwa naye ate yagikozesezza alabika yakozesezza kagalimpetawa kuba si basanzeemu cement ndi bantu badde basobola okuleka ndi banoonyereza ku DNA. Njagala olabe bakayita mada at 1600. Kaakano ebimu ku bikolebwa president ng'ali ku kye bayise presidential retreat afundamu akadde okulabika naye afuuka omuntu wa bulijjo. Ye president yeetegereza ebifaananyi by'abantu president byatambula nabyo. Bagezaako okutereeza ebinankani bye wano. Njagala olabe. Corey Allen Lucchese, janitor. Kaakano waliwo Col Mackenzie omu ku bajanita oba abasiimuula mu White House be balina. 1102. Ye musajja asinga okubeera n'empisa ezitategerekeka abeera bw'atyo talina mukwano tamwenya takula ki. And then he stabs her 8 times. Naye ng'atulaga omulimu agwagala. The book depository cafeteria. Kati okusinziira ku nakyalo oli bagamba baprime suspects abasooka be bano baba balina okuba nga ayogera nabo nnyo ani gwe yayombye naye baavumaganako n'ani era mu mbeera bw'etyo. Kati waliwo entambi ezafuniddwa. Lord ku ddaala ali ery'abajanita tosobola ku approachinga nakyalo ono ku level kwabadde eya security clearance ye. You got nothing. N'ebyo bibaawo kwe nekyo si kyekyo bwe muba nga kye muyina ng'obujulizi sikimala. It's the missing button from a shirt found in Lucchese's apartment. Kaakati bagenze okwetegereza waliwo eppeesa lye baazudde nga ku lugwe lwa Mackenzie siduliiko. Mackenzie yoli Lord asiimula janita For me to see. gwe balina nga prime suspect wage badde basuubirizaamu ayinza okuba nga yakoze nakyala ekikolobero. Bagambye nti waliwo engoye ze baazudde nga ku ssaati ya Mackenzie kuliko eppeesa eribulako. Eppeesa eryo lyasangiddwa mu kinaabiro wennyini nakyala we yafiiridde. Eppeesa eyo lyazzeeyo litya. Ate nga waliwo vidiyo ezibadde zijja ziraga enkadde nti abadde alina engeri gy'asembera nakyalo ono amukabaakaba alinga ayagala okulayika nti akwata bwe baagaana. I just must have labeled it wrong. Kaakano kitegeeza omusango guba guwedde kubanga obwo bujulizi bwa bulagani yatemula musajja alo baamuleeta. Njagala olabe bagiyita mada at 1600 nate nga bulijjo okuva Memis production. Have an affair with Carla Town. Yabuuza oba abadde n'afeya yonna ne Kyle nakyala Kyle. But you did come on to her though, right? Baamukwata ku bifaananyi ng'agezaako mweyogererezaako naye nga nakyala layika tayagala kuba kifaananako n'omukozi
okwegamba omukozi mu institution yonna yonna ey'amaanyi naye omukozi kwegamba bano balommaani omukozi goyinza okugamba ni wa wansi nnyo ate otandika okola ikani yakuba mukama we amanda kyekintu ekyalabiddwa naye nga ye detective bambi amaze ebbanga mu mulimu guno yatunulira mutaka mazima nga nokankana akankana abantu abasinga abakola ebikolwa ebyobutemu baba bagumu nnyo ne munjogere abo balaba wabula agamba omukazi yakolanga nnyo era yanyukanga kikeerezi era ebiseera ebisinga ba secret services banja bamuzeeka era buli lunaku bamuzangeka ba secret service kakati namusangawa ono nasooka n'abirowoozaamu waliwo ekintu kye bakuwaayiriza nga woogaana oba bayinza okutuga oba ki musajja ati yabirowooza mu ngeri tategerekeka naye nga raba sibikwatagana naye bujulizi obwazuuliddwa bwatubanga bwaleeteddwa nga baagala musango kuguggala oba oli awo wabula naasigala ali anxious lwaki kyandibadde bwe kityo yadde eka talina mukyala era kyasinga okwagala ng'akomyewo ewaka kwe kudda ku kinankanike kiri ekimeeza kye olwaleero amerika jjukira ekyalina obuzibu bw'erina okuleka nti emaliriza obuzibu obwo kwe kuli aba north korea abawambye abamerika era nga batandise okuleka ni babatta omu ku omu naye pulezidenti alina n'ekimu kye yakozeewo wadde ekiragiro kyonna ekiraga niba waliwo embeera ey'okuleka ni amerika ebaako engeri gyezza abasirikale bayo abasigadde oba okubaako engeri gyekangavulamu north korea kyokka naaba ali mu nju agenda okwetegereza obunankani bwe bwagudde batya mu nju talinaamu wadde emmesi kuba ne kapa tazirina akabalaasi kagudde ne kadola akakabeerako omusumaali nagwo gwavuddewa kyava yeetegereza musajja mugezi ogenda okulengera mu airduct giba emisumaali ena egisibaawo waggulu wabula mulimu 3 n'amanya waliwo yatempalinze najjo tugenda maaso yamanya waliwo yatempalinze najjo agenda okwetegereza ebweru jjukira enkuba etonnya kati agenda waliwo ekigatta ekyayise wano nga kibisi ekitali kikye kyabadde kigatto kyani ekigatto najja nga akigoberera efirimu egenda mu maaso manye oli mu nju muno weekwese kadivayo n'emmundu yo oba ogirina mpola ndaba oba nkusonyiwa oba nkusonyiwa nze nine yamuli saidi eno onsonyiwe olina emmundu onsonyiwe katonda sajja seka sajja kirino sajja kirino bannange sajja kirino ojja nno genda ojja kumbulira ekyakulesa ewange ojja kumbulira ndeka kigenda okwetegereza omuddugavu n'akaluba ne liyitamu nkubuulire ki nkubuulire ki tugende maaso ejja kujja ndeka lirina omugongo guseerera omugongo ono yalibako omugongo nga guseerera n'aliremerako ojja kulaba 10 liwalampya esengenge kweri lino liwalampya esengenge libadde mu bibokisi bwe litandika libanga bajaji mpya liwete kona ojja mpala kuba linze n'akayondo kadi agenda okwetegereza ate nga lirabika lyadduse nnyo era ligenze nnyo lyagenze efirimu egenda maaso ligenze esajja teririiwo esajja teririiwo
Ni busa nagambye bannaffe abatripa overseas agents beboka bakufunira emirimu ebweru mu nsi ezibula bugamba nga kata Dubai Oman osobola ogenda n'olekani okola aba Dubai overseas agents basangwa lukuli nanganda stage wotuukawo ne ofiisi ezoba oziraba balina ekipande ekinene bulungi nnyo obe nga weefunira omulimu ebweru ate ogusasula obulungi kaakano we bagezaho kwetegereza emisumaali egyasumuludde waggulu awo babadde ennyumba bali mu kugibaagenga. They brought you in on this for the same reason they brought the doctors in Dallas to work on Kennedy 2 hours after he was killed. They had to be seen to be going the extra mile so that nobody could say they could have done more. Well, you never would have let me hold Lucchese on what they have. You know that. Laba. All right. Kaakano mbagamba baleka tebaayagala abeeko kintu kirala kyonna kyalaba okumuteekayo okunoonyereza ku kino kwabanga okuteekayo detective omunafunafu anaapawo amangu obaoliawo ne wanaanyonyereza nga talina kyagenda kufuna kubanga ovanga okuyita ku keesi okubaako obutemu bw'onoonyerezaako wabulanga obutemu bw'onoonyerezaako n'obwandibadde ng'obujulizi obukuyamba ebisinga ebyandikuyambye nga bijjiddwawo banga bikwekeddwa kubanga byonna ebyali ew'omuwala gy'asula byagibwayo ne ku mulimu byonna ebyali bimukwatako newalina bingi bye bamuwa yagezaaho kwetegereza ebimu ku bifaananyi bye yafunye njagala olabe yasooka ne yeetegereza omuwala ono yatambula oba ng'afunanga obudde obugendanga okusanyuka naye buli we yabeeranga onasooka n'afuna negativu zebayozaamu ebifaananyi biri ne baddamu ne boozaamu ebirala yamugamba oyo yaani waliwo yabeeranga omwala ono buli we yabeeranga waliwo yabeerangawo agenda omwetegeeza nga alina n'akanimatu muwayalinge ngwene ekifaananyi ekyo kinzigireyo tulabe kyava ayitawo bw'obeera nga onoonyereza ku musango ogw'amaanyi oba popular kati oba ofuuse w'amaanyi kati yayitawo nga bw'omanyi State House oba White House kwegamba siwaggwa mikolokolo kali waliwo akabaga akaali kategekeddwa in fact si kamaga kalinga ka convention. The Speaker of the House. Yeah, how you doing? How you doing? One speaker w'ekizimbe ba wenju. Never speak to anybody at the Interstate Commerce Commission. Nakyala agenda okwetegereza kadugala wono kali yewunya kyakola wano kuba keesi weba yawedde aba takyalina kakwate konna ku State House oba n'omuntu yenna akolayo aba alina kudda ku mirimu gye emirala. Excuse me, Mr. Speaker. Yansonyiwamu. The detective services are needed elsewhere. Abiyingiddemu emboozi ereme genda maaso alabika adde alina byagezaako okukemekkereza load ye speaker wa State House. Okola kyonna okweni mbadde nze kuzuula nkweni olaba mbadde ngenda kubuuza buli gwe nsanze erina kyemba njagala okumanya nze siri mu mativu. Yamugamba ono simmanyi ku musango guno engeri gye gubadde gutambula. Yes, it is. Waliwo byendaba bye sitegeera njala kumanya ono yaani kubanga abadde abeeranga kumpi n'omugenzi kyokka nange nnyini yabadde ku keesi eno newankubadde keesi eringa eyagaddwa naye ate mbadde ntambulirwako kati aba akyali ku ebyo mutaka kwe kumulengera oyo yaani sisobola kubuulira naye oba tonnyambye nja kunoonya engeri yonna gye nkikola kale kankubuulire. Burton Cash. Ye Brenton Cash. Kyle Neal. The president's son? Mutabani wa president oyo bodyguard we. Ono yakuma mutabani wa president. Ne mutabani wa president ogenda okuzza amaaso wali. Great honor to present the First Lady of the United States. Kaakano tugenda banjulira First Lady owa United States. Lodi amwanjula
yeyandibadde nga presidential advisor ku nsonga ez'ebyokwerinda eby'eggwanga eri Amerika. Banana abali wano bakyemuyita ababede. Ne Chimpalasi waali kati wamulaba tamusuubirawo. Kireka Lodi aze collecting information oba ki? 3 more homes in America. Mutano wa president alina girlfriend we. Having an affair with Carla Tal. Ateekwa okuba nga bodyguard ono akuuma mutabani wa president wabanga abadde ng'abeera ku lusegere lwa Nakyala omugenzi. Oba oliawo abadde ng'akuuma kintu kye kitegeeza. Ne Kanakyala kano akagenzi mutabani wa president oba yakatanga enzige oba oliawo. I've got to go. Nino genda. Nakyala bamuyise nno. Dress. Ono nakyabadde agezaako gattagatta. Oli ne bamuyita. You ought to have no further contact with Detective Regis. Is that understood? Kadi bamugamba talina kulikani addamu contactinga ne detective oli okuva omusango we gwawedde oba ekyo yakitegeera. Beginning with what you two just discussed right now. Yamuyisaawo. Kaakano oluvannyuma ka political convention kano nga kawedde Nakyala limousine yamuno na mukyala president mukyala president first lady. Olwono mu kaseera kano n'omwana president yavaayo ne yeeyongereyo kati kumbe mutaka yafunyemu ekirowoozo ekirala. Nga bw'omanya bana president babeera bato era ensonga ezikwatagana ku by'obukulembeze zibakwatako kitono olw'okuba bosi babeera mu byabufuzi. Wabula kye baba beenyumirizaamu nti in the society oba in the community babeera babawa ekitiibwa kuba baba baana b'abakulu. Ekyo kibaviirako okuba ne babeera kimuyita esswaga era nye baba bagenda baba batya. Ayinza okuyingira ebbaala buli mukazi omulungi n'amwagala baba talina musajja n'abalina abasajja abakazi bano bayo. Kakati yali amanya akabaala detective omulungi amanya amabaala ababedde mwe babeera kati yajja waliwo ajja ayita Kairo. Nedda nnyabo si leero njala kwogera naye ayo gwe waggwa kati bali ku balala bambi ne kimunyiga. Kalina abaana ab'obuwala tubeera twagala abasajja ab'amaanyi nga tulowooza tubeera okumpi nabo naffe tuba b'amaanyi naye ng'oluusi bwe kiba mazima ennaku yakakwata oli amugayeni gwe baakumala kati bali ku mulala enzige eyo nkadde kasi bakyagala kale omugavu yajja namugabo manyi woolera omanye abakazi bw'omugwako mu ssaawa ey'okubeera nga ali dismantled ate osobola omukozesa kyonna kyoyagala kati kamugamba onywaki ono omundugavu akagambye naawe woolera ngeni onywaki kyoyandigadde okunywa n'amutumiza ogw'ebbeeyi sebo nako sikali bubi ng'owootuukira okubanga olimu enebbaala olowooza oba bubi mukazi yenna bakazi b'ennaku zino balina ssente njagala olabe kaakano yakajjamu olugambo ko kalowooza akaagala kuba omukazi bw'aba awoolera ku bba asobola okwogerera nayogera na buli kimu nti olina nandawe ekitundu byonna asobola obyogera kati yakola olugambo kwe kulubuulira munaakani we patana ono naalika ayina mukyala we Lodi teyeebase ye agenda maaso na mirimu. I mean, the company leased the president's campaign space, owned her apartment. Babo. This is good. This is very good. I hope you know what you're doing. Kansuubira nkyokulu kimanyi. Not there. Ngoyini kale. Kyava yeeyongerayo. Ava kasimu akabaala akafulumye. Kabola ayita alina kyakatwala bwe banywa omwenge n'akajjamu olugambo ekyo n'atambula. Omanyi si musiru mugezi mulungi agenda okuzza amaaso okuva etandisa okutambula oba eddaala emuloka emutambulirako agenda okwetegeeza ennamba nga zizo n'amanya njagala kumanya ani ono kakati neriri lyamanya yagigoba naye zibampya owa abadde abega mulugwara atiika kati yamulingiza matama asiga sebakulagana. Abadde agala amanye
alabye ng'amatama gatendo alabye ngati njamufuna tugenda maaso kyokka baami nkutumiddeko nnyo my beautiful friend Leti Tendo nkwagala nnyo kano ko nakakoledde ggwe wekka muwala wa maama Muke omu bw'ati. Do you want to see my badge? Ne maama Muke omundabire nnyo. Yajje wannakyala yamukonkona kiro wabula muvumu nnyo ensonga ezawedde zitukiza buto si mwangu. Page 16. I find a picture of Kyle coming back from Brazil. Kaakano with an earpiece. Waliwo byatandise obutategeera. Pictures of this guy. Nafunye ebifaananyi by'omusajja ono. I found that you were in over half of them. You were on his detail and you didn't tell me. Waliwo ebintu bye mutaŋŋamba. Until when? I have nothing more to discuss with you. Ng'agamba sina kirala kyakwogera naawe. Closed. Byonna byaggwa n'omusango gwaggwa dda. You're from Kyle's detail. You show up here grilling me about work? Just answer the question. Kati nga mwenyanziremu ebibuuzo bye nkubuuza. Question! Waliwo ekigenda maaso ne Kyle O'Neill. Oath I've ever taken. I have a duty to protect. Agamba nti alina omulimu gw'okuuma tayinza kwogera bintu binaamuleetera buzibu oba kumugobya ku mulimu oba musibya. Kati nga mugamba nti ogaanye okwogera amazima kulw'okuba olina omulimu gw'otayagala kufiira oba okukugoba oba ki nga waliwo omuntu gwe batadde mu kkomera gwe bawaayiriza omusango nga naawe okimanyi kuba okusinziira ku bendano kirabika musajja baasibye wa bwereere. Did he plant the button? I don't know. Kati nga mugamba epeesa eryo bandibanga baalisaayo bussa mu kifo kyennyini nakyala we yafiira okuwaayiriza janita nga baagala omusango baguggale. Waliwo conspiracy egenda maaso mu State House. Okay, so again. Kwegamba okuteeka detective ono ku musango nga State House omuntu yenna ayinza okutya okuginoonyerezaako era bakugamba ni case closed ekyo kyolina okukola kupowa. Wabula ono yali Kalemeera yensobi kye baakola balonda omuntu omulala oba omukyamu nti omusango guno gukolako okunoonyereza oba okuleta homicide detective bayagala amawulire gagambe nti okunoonyereza kwaliwo ebintu si byagenda bwe bityo kati we kitandise okulabikanga. It was ugly. Waliwo obukakafu bwatalaba. We covered it up for him. That was even uglier. Ekyamazima ekintu kyayinza okuleka ni ayogerako nakyala alabika yayina okwagala okwenjawulo eri Kyle O'Neill. Kyle O'Neill ye mutabani wa President Jukira. Baleka balina affairs zaabwe ng'okubamu akafaananyi ng'oli mukozi mu State House. I could not let her in. Mutabani wa President agamba ayagala kutta nzigezo oyinza ogaana oba toyina wugaanira bintu ebimu Katonda oba yabikola atya kakyekyo kitono kye kamanyi bateekeddwa okuba ni baafunamu obutakkaanya oba ki. Mutabani wa President ayinza kuba ni yakola obutemu aye n'olowooza nti ojja kuva eri omugukemu nti yakikola omuweeyo bw'otyo. Wateekeddwako okubaayo omuntu kubassaayo nga saddaaka. Kati waliwo abamukavalinga ku lw'omusango ogwo oba oli awo kye bateebereza tamanyi ne bw'atyo bw'alowooza. Tugende maaso naye nagamba abantu ba leero si basiru. Muyinza okulowooza nti simanye enzige zakoze zitya ne mutandika okujja okuyiwayo amayanzi. Kakati nakyala yajja Thank you, Agent Chance. ayina obukakafu bazze okuterekayo kweniyitawo alazeeyo kaadi ey'omulimu kyava jja. Obukakafu bwo eno Federal Building
balina files nyingi. Wabawo ebintu ebyo gavumenti beyerekereza oba beyeterekera ku misango egimu. Kakati nandigiyise archive naye nedda kyavajja kali kumbe yajja anoonyereza ekyamazima yali talina byazze kuteekayo, yalina bye yali anonye. Okugenda ogira ono ebintu yatutteyo. Wabaawo eddakiika ezikuweebwa kugamba okutwalayo n'okunona byanjawulo. Kati yagwa ku katabo ka Nakyala. Njagala olabe eno eringa buno obutabo bwammwe bwagundi. Kale si dayari, zino ziringa schedule books. Omuntu oba ne schedule ya wiiki kati alina byajjeeyo. Akatabo n'akatambi. Kubajjukira bagamba omukyalo oli yalina akatambi oba tape record ey'amaanyi ew'ewaka, naye obutambi bwe yali erikodinze bwali buggiddwamu. Kati ono byaze okukima. No, I finally found everything. Olina obuzibu ko nedda mbadde ntaddeyo buteesi nenvaayo. Kumba alina byajjeeyo. Yava ayitawo. Spikings wants to see you. Kakani aba agenda bamugani afande ayagala mulaba. Lord akulira ebyokwerinda ebyaki ebya White House oba State House ekimpalasi yava atuula wali. Kakani akatabo akeezalise wansi mu mabeere. Is there anything I should know about? Waliwo kinina okumanyaako. I don't know. Is there? Simanyi oba waliwo. In the Olympics. You know what it means to be a team player? Omanyi kyekitegeeza okubeera team player? Team player mwena musamba nga muyina ekiruubirirwa. Ne gwe musamba nene waba agudde mu buzibu baba mukubye endobo ne waba yakoze ensobi muba kusaidiye. Ekyo kitegeeza okubeera team player. You have to trust the people you work with. Mu byonna olina okuba niweesiga abantu b'okola nabo. This case is closed. Manya omusango guno gwaggwaddwawo baagugadde. You would tell us if he tried to contact you, wouldn't you? Oyinza okutubuulira Sophia singa Kadugala detective ono ageza contacting oba naageza kwogera naye kwe nsobola obbabuulira. See if anybody found out he had elicited your support. His paranoid theories. To think how that would look. Kahana agezaako kuleka neyeefula mukwano gwe. As a team? Nga team. Why is the door shut? Kale lwaki oluggi lugale? Why are your hands on me? Ye lwaki onteekako engalo zo? Because if anyone walked in here, I'd hate to think how that... Kati omuntu yenna bw'ayingirira oyinza okulaba oleeta ebizibu. Tukyali mu byoli ate otandise byakwatakwata banno. Oyagala kutanzigeza banno. Day and age, they might get... Nekekyanga. Kekyanga mutufuno kwekaza kwennyini. Kuba bakakwata bulungi yandikazuddemu ebirala. Kati kekaza bwekaza. Naye omukulu tebamwekyangirako wakwatirako kkiriza bukkiriza. Kuba ekyayinza okugoba ku mulimu. Tugenda mu maaso. Kakati nno aba yakafulumbayo Lodi n'addayo. Sir, Agent Chance examined Carlitown's effects 8 minutes ago. Get her. Kakati nno bagenza okwetegereza call records. Quietly. Lodi detective yakubidde Nakyalo n'eddakiika 8 emabega. Era ne boogera naye. Kyonna kye bayogeddeko siwali amanyi. Kono ni kafune. Kuba yakavo kabuuza. Singa detective yaddamu nakubira. Oyinza okwagala okulekani otubudde kyonna kye mba mwogedde. Kweni nga lwaki siyukubuulira. Kekyo ekitegeeza kalimbye. Wano banga bakyaliwo enkolagana. Kati kye bava bajja bakanoonya. Tugenda maaso.
nagambye evamu emis production zinatenga bulijjo ekutuusibwako MK Electronics wali eri ku Majestic Plaza. Bano ne batunda computer laptops zonna ne TV screens ez'omulembe n'ebyamasannyalaze babiina. Shop namba 19 level ya 3. Ate bo bannaffe abakagwa videography wali mu kasaloni bakugamba baba n'ebina Uganda byonna ebipya biba byakafuluma mu wiiki baba nabyo osobola ogendayo n'osuubula bulungi. Era n'omuguzi kino mbakwaniriza kannakyala avaawo nakyala avaawo efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yayita wano bamwagala mulamu yakutunyonnyola egyotya okuba neyogera ne detective Kadugala nga twaganyi ate n'otulimba muto nayogera naye kati ate nagezezaako okufulumira emenjo dirisa liganyi kyavadde ava mukayigo abadde ava mu kayigo k'abakyala bayingira ak'abasajja bamulengedde katono kabali aleeta kaliwa kakano akalengedde bweru lira eddaala onyina wonyiga ne liringita nga sikukirira paka wansi kati awoneka kumawo yali misinde okumanya okunyinyimuka kati kagenda okulengera nga siwali ejja bano bagenda okujja akakazi. Your approval ratings dropped 19%. Kakano. Your point? The point is... amawulire galanisa otambula obubi mu White House batuuka okutemula mu muntu. Defend America. Ekintu kino tekireeta okuba ndi kirabika ni kiyuuga White House ne mubaamu obutemu ensi n'ebumanya. Kitegeeza White House babanga basobola okukwata ku mukozi waayo. Kitegeeza n'abalala bakwatwako. Mr. President. Let's bring the boys back. Twagala kuzza balenzi baffe. We can go in with special forces. Awatali muntu malala okujjako special forces. Ab'amagye balina kye bamusaba. Baagala kugenda North Korea bajjeyo abantu baba bawambibwa. Kyokka baali basindise ogenda okuba ndi babega North Korea ne babakwata. Naye saawa eno President senga ateeka omukono ku kino nti special forces babe nga bagenda okunona abajesi baba abawambibwa aba North Korea. Kitegeeza lutalo singa North Korea ekimanya waliwo abasirikale abadeployingiddwa ab'America mu North Korea. Musajja twakyaganya okukola ekyo. Kati bamugamba banasobola kukola kusalawo okwo. Tugenda kusaba ojja omukono mu kibya. The war over this. Kino kitegeeza lutalo. Alvin? Ono presidential advisor ku nsonga ez'eggwanga mu byokwerinda. It doesn't bring him back to the table, we'll reconvene. All right, thank you, Mr. Ye bambi musajja wattu akyalowooza mu byakuteesa. Here while they're torturing our boys, I'm not. Ojja kuddawo era asajja bali mutulugunya basajja baffe. And prudent. Beetaaga obukakafu n'obugumiikiriza. Your lack of action here borders on the criminal. Huh? And you've done your duty, General. Oh, hello. Now I'll do mine. I expect your resignation on my desk in the morning. Kaakano bwe bange ndowoozayo. Nja kusuubira okulekulirwako mu buwandiike ng'obutadde ku mmeeza ku makya g'enkya. President aboggolerwa atyo talagirwa aweebwa magezi bwe weefuula amulagira oba weegobye. Baagala kulumba yagamba nedda. Waliwo ensonga ezisobola okuggwawo mu kuteesa. Kaali musajja mukulu yajja nadda erudda akawungeezi ako. Nakyala yajja. What's the matter? Tabuki. Here.
akatambi akafunye from my answer machine. That's right. Well, ke katambi akali answering machine. Njagala olabe nagambye ennyumba z'abano wabaawo kye bayita answering machines. Singa okuba essimu awakawo omuntu nga taliiwo wabawo abaleka messages. Answering machine erikodinga ebintu ebyo ku katambi. Kakati byonna byonnajjukira sajja baali babitwala. Tosobola kumanya masimu gaali gamukubiddwa na messages ezaali zirikodingeddwa ewaka. Kati waliwo akatabo akaali kawandiikiddwa mu purogulaamu zize. Nakyala she was going to score big with this. alabika ali alina gy'alaga. We can place him at the scene of the crime, and we know that he had a history of violence against women. That's it. Oh, he's mine. You just don't get it, do you? These people can make us disappear. Kahano yamugamba nti balina okukola kwe kuleka ne babeera beegendereza nnyo. Bwe kibanga babadde bagezaako okubikkirira obutemu bwonna mu White House, kitegeeza birimu abanene. N'olw'ensonga eyo obutemu buno tobulooza ne babadde butemu ng'obwa bulijjo omuntu afudde ku street oba yakubiddwa abayaaye nti balina oba balina ekibabikkirira kyonna. Bwe tugezaako okulemera ku kino kitegeeza naffe basobola otubuzaawo. Singa babaako kye baba tebaagala kifulume ne tukifulumya. Kyokka omuddugavu mu malirivu yagamba ajja mmalako nakyo. Kati omukulu Incorrect, Mr. Peterson. mutabani wa president Correct that the amount of the abaali wano yawandiikibwa ebbaluwa nga bamugaa tusingane ku Meridian Park. she have it. Tukimanyi bulungi nnyo omuwala wamuse bw'otajja owedde agenda okwetegereza nga ziri mu ssaawa 5:37. Testimony in rape yafulumirawo okusoma. defendant was technically. What is it, Mr. Neal? Kyesigenda maaso kye kibadde Mr. Neal. Mutabani wa president lecturer abadde agenda maaso n'okusomesa yafulumirawo. Akyasoma mutabani wa president. Ebbaluwa emuwandiikiddwa emukankanyiza amameeme. Mukazi wa muso oli eyo. Katubibuulire abalala bw'otajja eno gye nkugamba ejje. Kati yatuuka erudda. Bano be bamukuuma. Kakyava gye eri akaggoke. Kati balowooza ni omukulu avudde mu kibiina n'asalawo ajja essaawa zino agenda tenzige nga muzibu. Kani ng'amugamba ki? Yayita mu buyisi mpaka erudda. Kyava akwata eyo omukyala. Kubanga oli amugambe jangu wekka. Yayitawo. Tugenda maaso. Fuck off me. Easy. Jesus Christ, man, you are a son of a bitch, you know. Kanda toli sanja biso kimanyi ekyo. If you had this, huh? And you know who I am? You know who you're dealing with? Omanyi nzani omanyi gw'okwatirira tonkanga wano kanyugayo nze. It's like a big fish. Fell right for the... Kino kimanyi kuba kuvuba oba okutengega ensava. Or a man who wants to know who's trying to frame him. You were with her that night. Kyonna ekiriwo kyetagisa kiraga bamufuleminga. Obujulizi bwonna obwateekeddwawo kumufuleminga. Bamugamba n'ekiro ekyo yali ne nakyalo oyo. Agamba ekituufu sijja gana nali naye. What motive? N'ekirabika waliwo omuntu yenna yali andaba ng'ekikolwa ekyo kigenda mu maaso era ng'alabika yaafunamu. 2 nights in New York, a connecting ticket to the Virgin Islands, and a Hertz rent-a-car. So Carla Town didn't have a driver's license. Yambuuza pulaani z'omwala entambula zonna kuba baaliko bonna ne muluumula e Brazil. Kati bwe yagalanga ogenda okutta enzige zaako yagendanga okuwummula okuleka omukyalo obutabeerawo kintu kyonna kisuubirizibwa. Ke yasabanga okumukuuma ne bodyguard omulala batono okuba baali bakimanyi. Baali balina pulaani ezigenda mu Virgin Island. Nakyala obuzibu bwabeerawo ono simanyi yalina driving license.
amugaye singa wali agala kumuntu akitwa okozesa mundu eyo n'agamba sinze namutta naye nga waliwo yatulaba nga tugenda maaso n'ekikolwa ekyo omukwano gwali gubasusse we yamala okumukozesa ne bamutta waliwo eyamutta ayina ekigendererwa ono kwe kumuleka tugenda maaso amawulire gakyatambula newankubadde bakwata yali alongoosa State House naye guno omusango era gulinga ogutagwa bw'ate ogamba otya omukwata lweyo mbu yakutte omuntu ekisekiro n'akireka ku bikukujja oba oli awo ab'amawulire balala kaakano tuba tuli awo nakyala aba ali ku mawulire yatunula n'abaako kyajjukira sooka olindeko alina kyalabye nga yeetegereza amawulire n'ebifaananyi byakwatiddwa ku mukulembeze oluvannyuma lwa presidential retreat e Camp David yakwata ebisumuluzo tugenda maaso kaakano firimu erabika akatandika kati kadi ssaawa eno yaja erudda yamagamaga okuba nsi waliwo n'omwamu mumanyi oba oli awo nkwe kakaawa kyava akola woda bamwe kakaawa aba Reynolds Carpet Restoration Services bakola misana n'enerera ekiro bakoze vaani eri bweru kati kumbe eno vaani erimu bambega olaba kivaani kipaakinga awo mu kyaba katta nnyenje kumbe baba babega gwe kali buli ekigenda maaso balina ebyuma ebikwata amaloboozi njagala olabe ononsonyiwa nzereeti tabuki ngamugamba baaliyo baani ngamugamba president ne first lady olunaku lwe batemula nakyala baaliwo sibali mu Camp David kubanga oluvannyuma ng'omukozi alongoose manju amaze okulaba omulambo bw'akuba enduulu twatandika okulowooza nti omutemu akyali munda era ne tutya ndi ayinza okutuusa obulabe ku mukulembeze kati baanoonya buli kisenge naye baasanga ng'embwa y'omukulembeze weeri kati ate omukulembeze talina gy'asobola kulaga n'atagenda na mbwa kitegeeza ekiro lwe batannakyala wakati w'essaawa 3:05 omukulembeze yaliwo ne babagamba mbu taliiwo lwaki bandibadde babagamba ni president ali ku Camp David ng'ate waali mu White House kitegeeza abasirikale abagenda Camp David n'okulowooza ne bakuuma mukulembeze baali bakuumaani wayinza okuba waliwo ekikwekebwa oba oli awo ayinza okuba mutabani wa president yeyatta omukazi ono n'ekyo tekikyajja kuba muvubuka abanyonyodde kino kirimu pulezidenti yennyini wamala okumanya ndi mutabani we akawala kano akatta enzige oba ne pulezidenti akawala yali akatta enzige kwe kukatuga kakano ebintu bitandise okubanga tebikyategerekeka bayitawo akakomezaawo ewaka wabula kati balina okwegendereza omwana waba bamutta lwakuba ni mutabani ne taata baali bamwagala oba oli awo byonna bikyali kuteebereza tebannabakakasi naye nga siwali kitasoboka kati baba akatuuka ewaka ogenda okwetera aba security service bali bweru aba security service bali bweru bagiyita madda ati 1600 buddemu emis production yeyoka production ensajja wala production babateeze dda kaakati nokumanya ebintu ku luno biri serious babaleetedde ennyonyi eri bagiyita mu mulisa byalo nakyala kyava ayitamu paka manju okudduka wano wansi kyandibadde kyanguwa naye ennyonyi eri ebamulisa ekola bubi ennyonyi ebamulisa ekola bubi
katonda watu mama nya tukoze tutya nti deno ono yasamadde malaga goba sambala iyo Go for the gas tank. He's clear. Avude simula tanka yamugani go for the gas tank yasimula tanka dada lyabiza eri ennyonyi temuddamu tulingiza ne badduka bave wano badduka bave wano babadde babaagazaaki You want the spotlight? Become a rock star. I'd reassign you, but it'd make even more news. Kati no balika bamusaininga nga musirikale. Come in. Ne yafuuse rock star. Oh, for you, Detective Regis. Waliwo essimu ezze. It's the White House. Nsaagala kwe niivudde mu White House. I believe for you. Olaba ssebe White House enoonya ggwe. Waliwo okubanga okoze amayinja erinnya oba ne kibooko. Kakano baamuyita. Why do I find that difficult to believe? I don't care what you believe. Kati nga mugamba simanyi oba kinafuuka kyangu gyali okulekani amanyi kyakkiriza. The president is about to become kati nga muganya kakasa ekintu kimu president tali involved mu nsonga zino. It's my duty to question You're not questioning the president. Yamugamba nze mulimu gwa ekola okunoonyereza koye ni bwogamba okukola okunoonyereza obanga oyagala okulayika ndi oteeka president mu interrogation room ayagala kulika ndi questioninga president. President bamu questioninga. Never get our boys back. President is like an institution. A little bit of institution. Abasajja bano bali mandate gikuuma. President oba tokyali muntu oba ofuuse oba ki. I'm godfather to his son. Institution kibaki. Casey's a stupid. Kakati. And prove it. Presidency oba president is an institution of a high level. Ways of the working White House. Institution yonna gye balina okuleka ne bakuumanga ki. None of them captured her walking down a hallway within 3 minutes of her death. N'olw'ensonga eyo president kino kyo takidiimu. Ono ye musajja we. The tapes are classified. Buli kimu kiri classified. You Republican or Democrat? Yambuzo oba ali Republican oba Democrat. Wano babanga bakubuuza oli wa people gundi oba oli wa gundi neera. You know, kati musajja omu State House abayagala akubulire ku byama bye naye abayagala amanye oli waki. Oyinza okuba oli wa gundi nga oli wa people gundi nga toli wa gundi neera ana n ne ala egiwunya. Kale mga muganda wange totutabulira bizibu nene ebyo bikola mu bazungu. Detective osobola okunoonyereza no president n'omwogerako mbu yaziza omusango naye tumala gabyogera awalala. Kati waliwo amawulire agajja. Kati amawulire gano mu kujja waliwo agamuweereza mwalimu ebbaasa. Jjukira Lodi yamugambye bw'agenda kubanga amuyamba abeeko kyambulya kubanga talina bujulizi bumala naye nga akitegedde ebintu ebimu bimutawaanya. Ebifaananyi biraga ebyakuwa kamera eza security essaawa 4 ez'ekirunde kika 29. Mukazi yafa ssaawa 5 ssaawa ezo yali akyatunula yali akyali mulamu. Change a damn thing about Luke Casey. Nobody saw him until 11:02. That still gave him 13 minutes to do the job. Kaakano bali tebasobodde kulika ne bafuna Lodi. Aye tebasobola kulika ne bamuttira mu public. Ekyokulwanyisa kyalina. But the president and all. Kubeera mu public
aye tebasobola munonawo kuba bamunona ne batamuzza era ensejja kubuuza yalazeewa. Tell this story for a shitload of money. You're gonna move to paradise. You buy a one-way ticket never to return, right? Katimbu nakyalo nalabika alina engeri. Ulira oli yagambye nakyalo alabika alina akasende ke yali abala ng'ayagala kwata kuba abule kuba alina n'eryato lye yeegomba mu bulamu bwe yali amaze n'okufuna settlement mu Virgin Islands. Ordered the day before. Ono yagamba bino byonna biri gasiya. Shit. Monday force. Nakyala mbu yabadde amaze okwodalinga trash contractor. Kyava gye opapula obumu kubimu kubimusindikiddwa. Nakyala mbu yali ayagala kubula naye ebuwe ka tape recorder oba buno bunankani message recorder mail machine zino ez'ewaka zaali zirikodinze nga ziraga nakyala yali amaze okuleka nti atumya ya odalinga trash contractor. Katosobola kubaako kintu kyotumya nga okwegamba ekintu kyokozesa ewaka ng'oyagala kigula nga kipya n'okitumya leero ate enkya n'ofa ne bagamba nti ate wagenza okufa nga olina gy'obadde yagala okuddukira. Mbu yali ayagala kudduka aye talina gy'agala kuddukira. As well. Bwe bumu ku bupapula obwo bwali bwandikiddwako pulaani ze ez'okutambulamu. She wasn't going anywhere. Kati ono yakimanyi nakyali talina gy'adda kubanga obupapula no bagamba bwe yawandiika pulaani ze nga zaali ziyimiridde. So bwawandiikiddwa muntu mulala kubanga handwriting tekwatagana. Bagezaako zicross matchinga nga sizikwatagana. Mulala yawandiika awalala kwega ne bamuteeramu ndi nakyala alina pulaani etambula kwega ng'omuntu wewandiika ku kakiti nti enkya bwe nva wano nzira wali. Kati byonna loodi yabimuwadde nga mugazaali pulaani ze naye zirabika. Njagala olabe oli gwe baliko si musiru. Kati tugenda okudde wa Kimpalasi agenda maaso n'okebera obutambi. Alina bwe yajjamu kyava bussa mu suitcase. Entered it. Oba briefcase. And left at 12:14. Yes? Waliwo essimu ezize. Surveillance tapes. Okay. He had clearance. Thank you. Babu. Lodi yuno. Yes, sir. I want to talk to Detective Regis, DC Homicide. Agamba agala kwogera ne Detective Richardson Stitches homicide. Alina detective gwagala okwogera naye. Naye mu kaseera kano kennyini munnaffe Kimpalasi alina tape z'afunye okuva mu recorders eziri munda mu State House oba mu White House. N'abaako z'alondamu era n'abaako wayolekera. Playing us like puppets. What are you saying? Kati ogenda okudden. Carla Town wasn't killed to protect the administration. She was murdered to destroy it. What do you mean? I'm saying that somebody dumped a dead body in the White House so that the blood trail could lead right to... Kakano ng'amugamba omulenzi oli yali amaze okuva mu kikolwa eky'omukwano n'omuwala ono omugenzi wabula yattibwa buttibwa era omuntu omu alabika akwata omulambo n'aguyingiza mu State House. Nakyala tebaamutira mu State House batyo mulambo kwega baateekawo muteeka awo we baagusanga si we baamuttira awo. Njagala olabe kakyava sinkana Kimpalasi. Laba kati bwe kigenda maaso kyonna nakyala asigadde emmoroka awulira. Ono kyava ajjayo emmundu ye. Ye musajja yali tasoose mwagalirawo ddala obulamu bwe. Kwe kutuula You have any idea what it takes to stand all day in omanyi kye kitegeeza okuyimirira olunaku lamba mu kifo kimu. the pouring rain? Because that dumpster just happens to be next to a hotel where the president is going to be staying the following day. Ng'agamba balinga dumpsters kubanga president wanaalaga be basookayo baba bayimiridde awo olunaku lulamba.
omulimu ogwo gwe mulimu ogukyasinza okubeera lonely mu mirimu gyonna egirabika okuba ndigikwegamba giwubaaza. Oyimirira awantu nga tolina kuvaawo obanga kwegamba n'akani kyakasasiro kye bateekaawo nga tolina kuvaawo. Peni yagijjako taagala kyayogera ki recording be kugayadde yagitegedde dda ate olikwa badde awulirira kati amugaa teepu zino oziraba. You haven't read me right at all. Ayinza obutakkiririza namuwadde wabula kankuteeremu najja amuteeremu naye kennyini kyeyalabe kyamumazeemu amaanyi era yayise detective ono ye yamweyitidde. With a clarity you're incapable of grasping. Abaanyi gali muti ne bamusunirawo ne giwunya katonda watu baba nyavu giwunye. Lodi amugambye kyenalabye mazima kyammazeemu ekyewungula. Obujulizi bonna baali babugyewo naye waliwo obwasigala kati we yabuguddeko naye kennyini yatidde. Abadde tannalaba kakati soka mutegula enkobogo ono omulugwala mulala bulijjo kubeera nga tole mondo toginsuziza wano tompanika ate tompanika kale asoke nafunawa weyeripa kati ale nakyalajja kati emundu zombi zaguddemu tamanyi eriwo eweddemu eriwo etaliimu okuba nga akutte etaliimu aleseeyo erimu kyava gyaginone sajja agifunye ayina bali babiri shuuta nayitaawo mutaka wunaafuluma ategedde tamalaako manyi waliwo omulimu gw'ojja okukola ng'emboka olaba zaggalamira ng'otandika ogenda otuuka munda kimpalasi musajja wattu bannange tubeera eno naye ebibeera mu ntebe z'ebyobufuzi okwetolola n'abakolerayo abantu okulya enkwe baziryanga abali abakiki kati bakwata tepu ne beeyongerayo. China out if they stand with North Korea. All talks for a grain deal cease until they kati bagamba China stand yokako eri North Korea. North Korea ku kino yeesiga China. I'm afraid it's going to take longer than that. Kaakano tuba tuli awo najja. Mr. President. Ngeni okyali ku ebyo Mr. President waliwo ekirala. Hellman. Nick Spikings is dead. What? Wanji? And he had evidence that Kyle killed Carla Town. Kakati ng'amugamba. Spike. Kimpalasi mufu. Kyokka mu kufa yabadde n'obujulizi obulaga nti mutabani wo yatta nakyala. Nti Kyle O'Neil yatatana. Era ebifaananyi bye biraga obujulizi obwo munnange. Musajja atuyeewuunya. Be another explanation. Kaona tunetaaga okunnyonnyola. Ngoyini swali kunnyonnyola kulala. Was just about to cut himself a deal to leak it. Nick Spikings. Obujulizi. Me. Everybody has a price. Ng'amugani buli muntu manya aba n'omuwendo. Not the first thing in your life you've been naive about, is it, Jack? Omanyi mu bulamu bwonna obadde ssebo sentwe ngumu. Sajja oli muzibu. Well, you're safe now. Katofa yoli safe. So's Kyle. Tumaze okutereeza. Amugambye Kimpalasi yatiddwa wasangidwa n'obujulizi
obadde bulaga ne mutabani wo yatemula nakyala. Njagala olabe. Wabula tofayo mugambye ni oli seefu kati. Manyi bulijjo obadde n'omutwe omunene ne tukugonzezza. Kikyategeeza. Njagala olabe. Kakati nomanyi ekyewuunyisa. Ono yakwata ekkubo. Ogenda okwetegereza obutambi. Ogenda okwetegereza kuliko John. Abasajja ba president bano bakina jeno abasajja ba gwederi naawe. Okay, kambaleke mukyakebera mugule. Ogenda okusa basajja ba president okuli ba minister baki bano benyini ba presidential security advisors ab'eggwanga nungi teri naawe yo kale mukyakebera munungi kumba obutambi obulabwa. Katonda watu oyo yaani omusajja mumanyi. That's the guy that was at Spikings. Ye yabadde atuketta. The 31st name. Jordan walked him in. Kani Jordan set up the whole thing. Katonda atungagamba omusajja akolera John alabika ono omusajja gwakolera ye musajja eyatemudde kimpalaasi yennyini. Baba kyali amawulire gayita obutemu bwakolebwa mu White House kyazuusa abatemu ababiri kuliko detective bifaananyi byabwe ne bifuluma. Kati so bano asajja amanye engeri y'okuzannyamu omuzannyo. Bannange n'ensi si nnyangu era bw'olaba omuntu eripya ku byobufuzi otyangamu. Twagala owandiika ebbaluwa yo okugamba nti ovudde ku bukulembeze. Naffe tufugemu naye mususse. Kakati bano bwe bakimanya nti mutabani wa president Cairo O'Neil ayagala kanakyala kali aka secret service, ekiro kye yasembeyo kakozesa ne bakatemula, kwe kutandika okupanga obujulizi nga buimplicatinga ko bambi nti singa okunoonyereza kwonna kugenda maaso kuba kujja kulaga ni mutabani wa president ye yatemudde. Kati nga president atayala kulekani afune ebbala eryo ne mutabani we okuswazibwa n'ensi omujjamu obwesige, olina okulekulira n'ova ku bwa pulezidenti mutabani we baleme mwasanguza nti mutemu n'ebikolobero ebyo, kubanga n'ekikolwa ekyokwenda kibi. Omutabani ayenda abadde nga ayenda ku bakozi ba kitaabwe kubanga aba secret service babakozi era nga baweereza pulezidenti. Kati okuuma ebyama ebyo wandika ebbaluwa ove ku bwa pulezidenti naffe tufugemuuko. Abasajja bataamye. Bw'oba toyagala byakuvaako kale tukulekere tukanya munange obeere pulezidenti omwana we katukisaasaanye nti muli bwe mutyo ensi ebakyawe lumu. Ye musajja we kuba pulezidenti yatunula ne yeewuunya omusajja gwayita mukwano gwe munno ow'oku lusegere taano we. Efirimu egenda maaso. Nze nabaga mulekerawo ebintu by'okwewuunya mukwano gwange simanyi tulya kano ffenna. Mukwano gwafugwa kirala kakyuka enkya n'afuka ekirala najja nga kyambika. Jordan played his card. Tugenda maaso. Nagamba eziriko emiz video. Tuliko na Stone Plaza Shop number EF71. Simu 0703415308. You don't even know where they are. Yeah. Kahano ya mugamba okiraba. You know the security and you know the layout. Ekyo kimaze okutegeerebwa. Ekizibu kiva mu State House. Omusota bw'ogutemako ekyensu tigusigala gutambula tunoonye mutwe gwagwo. Kati omutwe guli mu State House. Ono yamugamba tulina kugenda kweni omanyi kyoliko. Nkweni State House teyingirikika kwenti manyi waliwo ttano ez'ekyama. State House weba eguddemu obuzibu waliwo ttano oba empuku
muyinza okulekani oyita noguka ebweru kati ze njagala empuku ze tuba tukozesa okuyengera nkaini omanyi we ziri kaini simanyi naye gwe omanyiyo. Don't say my name. Kadi yakubira munywanyi we ng'amugaa toyogera linnya lyange kati kumbe buli simu yonna bagiwulira. Njagala olabe buli simu yonna ewulidwa, enguudo zonna zasaliddwako, ebyokwerinda biri gulugulu. Kaakano ne gye balowooleza okuyita kani ng'onamugaani olaba eyo y'emu ku mpuku naye biba byakyama ebyo zibeera mpuku oba ttano zigukira mu White House munda. Kyokka nabo erudde eno ssebo wakuumirwa abazi oba security y'amaanyi nga ku mulyango guli ogw'emiryango. Kati mu buli mbeera yonna teri kudda mabegona gatugenda kufa. Nkoini afudde nga yerwanyeeko abakale n'okufa nga tewerwanyeeko kiba kibi. Efirimu egenda maaso. Nagambye MK Electronics basanga wali eri ku Majestic Plaza level eyokusatu edduka liri 19. The big city, huh? Kali mutaka nga teyereeta. Thing with the president, maybe, huh? Nice to know. Ng'atandika kweyogeza. Kali kumbe bali abakubiyo omugongo bano kwe kusala. Basi. Nanoonya bumansitake. Senator, lay the wood to that stripper. Banayi, Senator Woodward mwamulabyeko. Just asking. Yeah, kale wate munagira. Hey, we'll see you later. Kale kyekyo yali buzibu nja kulaba. Yeefula waawe nnyo. Bannakakufulu. Kwe kukagula. Bagiyita Madati 1600. Nagenda okavuddemu Miss Productions. Ekituusibwa Tripai Overseas Agency. Basangibwa offices zaabwe ziri wali eri Lukuli Nanganda ku Nanganda stage. Oba otuuse bulambalamba. Naggeyi bafunidde bannayuganda bangi nnyo emirimu e Bulaaya ate mu nsi nnyingi ez'enjawulo so nga n'emisaala mirungi naawe atalina passport bakuyambako kwanguyiza visa na buli kimu. Bali munda tuliwa kaakano okuyingira munda wano kitegeeza miggo okujereetamu emiggo okwereeta miggo gwe kennyini newereeta miggo nga tewali akuyise naye nowereeta miggo. End of the line. This is the old emergency water system. These pipes go right through the wall. Good, because that's where we're going. Nacha kaakano omanye ekyewunyisa Jack kneels for his service. Lodi omutemu gwe baalabye ajja abatambulirako. So excuse us now, please. Efirimu egenda maaso. Gentlemen, at 2400 hours, President Dillon will sign on. Kakati essaawa in 2400 hours zina agenda okwera 12 nga bukya President agenda kubaanayira mu maaso ga bannamawulire nga abuulira ensi ye nga bw'avudde kuba pulezidenti nga yeeyambisa constitution ey'America oba ssemateeka wa America kubanga mu constitution ya America mu 25th amendment bw'obanga tokyasobola kuweereza ng'omukulembeze olina ku stepping ebbali abo vice president n'atekinga over. Njagala olabe. Yes, these are the escape tunnels. Lincoln had these built in case the Confederates laid siege to the White House. Who says history isn't practice? Kati nga bazimbayo escape tunnels zino zaakolebwa mu ngeri yonna singa White House ebe waliwo obuzibu bwonna oba buba buliwo. Agamba bwe tulina okuyitaawo. President bali mu kumulongoosa. President saa yonna
agenda kusoma retirement letter ye. Kakano ne ku surveillance systems bataddeyo muntu mulala. Bafunye ebyokwerinda omupya. Kakano bano tebamanyi ni waliwo abagoberera. Oyo kyavajjamu ebimuleeta ebbugumu komando. Naye nga kyategeerekese dda ateekeddwa okuba nga ali ku orders eza John, ye chief presidential advisor ow'omukulembeze. Ono alina kawulidde kwenyu kawulidde birawo essasi limanye okukozesa emmundu kandatu sajja atwali mu kwenyoola. Sajja watu ali mu kwenyoola. Kakano limukutte ku ssaabiro. Njagala olabe. Nakyala basi wewe kwekana kusambemu sokolinde nokote kotelele olutalo olole kunyiga matama kunyiga matama kunyiga matama. Ono napima nakyala ina target secret service agent target. Omanyi waliwo ennyumba ezitalina kuwangaala. Olwo oluyombo ne balusazaamu. Mulegaranisa okutambula. Jack Dillon agenda kustepinga down. Era tulindiridde ekigambo kino abe nga yakyeyatulira okusinziira ku kye tutegedde. Twagala ye kennyini yabakyogera bannamule baatandise okwetoloola. Bibaawo eri mu Amerika kasita olabanga ekintu kiganyuga sala noganze ntadde kintu n'okivaako. Okuuma ekitiibwa ekya famire asazewo akola ekyo. Nagamba bwekyo ekiba mu butonde. Oluusi tuleka ebintu bye twagala ennyo ate okutaakiriza bye tusinga oba ebyandibadde bisinga. Let's do this. Yagala tugende tukole ekyo lwa mwana. Kyova olaba bagamba azaala ekibi akiwongerera. Okuwongerera kitegeeza afazaali okubaako kyoweeresa ku lwekyo. These are the motion sensors. Baga zino motion sensors. Fills up with agents. Kasita wabaawo ekiziyitamu alamu nga zessaako waggulu babamanya ni waliwo obuzibu obuli wansi eno. We've come too far to turn back now. Yeah. I'll hold them off as long as I can. Katulabe. Kuyitawo kyoko bwangu. Keni. Nabala. Movement in 102. Repeat, movement in 102. Subsector. Movement on 102. Subsector 11. Baba manyira wawe kusekiwalinga. Kadi bayitawo. Kyekiri eno. Nakyala wuno. Kati ogenda okwetegereza baggulawo. Oli mukwata. Kakati oli ate agenze.
nakyala tandika olwana nabo waliwo gwe batalabye kali kabadde kabaddi lweggule oli ayitemu kati kyava yabya wano genda okwabya wano oyo abadduka okumukwatako kwonna jjukira kabaddi yeesaddaakidde ono bw'alemererwa ono nakyala baaluguddemu ono bw'ataggusa missoni nakyala baaluleese njagala olabe eno gye bagololera engoye wabaawo paasi egololera mu kisambi kooti byonna nabba engoye pulezidenti ava waggulu bamukkiriza wansi okusinkana press wejja weyeebuuzaamu oba neekyange white house eba nnyumba yawa pulezidenti kyovola ebifaananyi ya pulezidenti bonna abasooka okufuga ku amerika mu ebiri kati ono yeefudde janita yeefudde abamu ku balongoosa yeefudde abamu ku balongoosa sokolindeko enenga teringa eyabaddusi lwaki agyambadde yasiimuula oyo gwetuoyo yennyini kadi yalowooza nti yasoose omulaba kumbe ye yabalabye akyangira kwani wewe oyagalaku tawa ono muddugavu What? Captured. wangi Get her up here. ajja tambula waliwo pulaani gyojja nayo naye nga mutuufu miwunyo gy'olimu leero si byakusiimula linda mukulembeze akyayitawo banange ono alabye bas mukyamu hostile yes a Viking Team Palace. Sir, you can't be here. I am here. bamugamba president mutabani otalina musango sebo toyinza beera nokoyini ate wendi Alvin Jordan, you're under arrest. ofiisa John oli mukwate And Nicholas Vikings. You have the right to remain silent. oli mukwate olw'omusango gw'okutta Nicholas Vikings. You're an attorney. If you can't afford one. Era olina olukusa okulayika nti ofuna oyo byonna byogera oba byonooyogera kati bijja kufunanibwako mu kooti y'amateeka funa omulamuzi olwoyawo bw'oba tolina looya tugenda kufunira ayogera mukakafu oyingidde otya He's the one who gave Spiking. agamba nti azaayavula On tape. ng'agamba nti oyo y'omu ku abo munnaffe John Spikes be yali akozesa. Stand him up. Musooke muyimirize. You don't have to believe me. Just look at the tape. Namugamba afande nze n'oba tonzikiririzaamu tunulira akatambi. Destroy you. Akatambi bano asajja byonna bye baakola obutemu bwonna obwakolebwa okutta nakyala kwali kwagala kukumalawo.
bamanya ekinaakumala amaanyi kuwaayiriza mutabani wo ne bakola obutemu babuse ku mutabani wo kuba mutabani wo waaliwo okubanga enzige y'oli. Arrest him. Mukwate. Katonda batu. Not him. Soyo. Him. Oh no. Bimulimbe tabitegedde. President. My God, Alvin. Katonda watu. You really had her killed, didn't you? I think President Teddy Roosevelt kati. best. Yato muwala kwine omwana abandi n'omutta. Peace. We bangamba okunondawo ekyokola ekyeggwanga n'okutuukiriza waliwo okulaga amaanyi obuyinza nondawo obuyinza. She was a child. Muwala yali muto. Tea of war. What a bro, President! Reperesinado! Bagagenda kutanzige mutama yanzigasiya. Thank you, son. Webale Mr. President. Omusajja ne yekyanga. Ono naje mundu. Wala ne yesayi. Ne bagamwambaza. Stay. Bamu confirming the conspirator. I'm right here. All right, hold on. Mpola. Katonda watu. No, there's absolutely no truth whatsoever to any of those rumors. Bana izo zibadde ngambo. President yomulonde ate agamba ati ambu awanisi ekyo tebikinabaawo. So far. Of Carlatown. Kati ebyo ebintu musooke mulinde. President akyafuga era ne programu ezigenda maaso n'okumulonda omwaka ogujja ekyo mbe nga mukola ki mukimanye. Kati bantu batandise kuteekawo olugamba ate kulayika mukulembeze oyo yenna gwe tuyina ewaffe akyasobola amalako bw'atyo. Kale nno abatemu bo abagamba okubanga bagenda maaso n'okuba nti baagala okuba abaleeta obuzibu abaakola ku kyokutemula bo baakoleddwako. Miss Town. In 180 years, there's never been. Era bagamba n'omutemu eyakuta naffe For you later. Spike Viking naye yakoleddwako. Kuba Spike Viking yabadde in charge mu bya security ebya White House. Hospital. Paramedics say he's going to be fine. Twadde erudda president yageze okulikanya alaba omuwala. Bagaana essasi lyamukombye. You saved my life. Watasiza obulamu bwange nnyabula. Thank you. Yamwebaza. And detective, how can I ever repay you? Yamuga detective ye gwe ndi kusasula ki? Job. Naga nti wali kyetagisa kunsasula. Kuba nadde nkola mulimu gwange. Ever heard of the Interstate Commission? Sure. Kyonna omanye ekyokuba ni obadde okola mulimu gwo gwa wansi ng'omusirikale owa bulijjo n'otandika kubanga ate What do you do? okola nga president afuuse mukwano gwo wano situgenda kusukawo okalabye ettendo akunkumire twetulamba dati 1600 ate nga lugikuba means production. We are the only production beyond other production, this one bigger than any other. Mwina tubagala nnyo akuume.